Sawa kirize kibanyonyole mukinyonyoke kiberemu ebyo ebyanyonyola abanyonyesa obulungi mu mukuwengalo sawa mukutala akkiriza fenna okujja waneeno twakedde wannawanca ne tukonda enjala ku mwasanjala dadi tumala okugwa ku mwasanjala nga kubalira beddevu balira beddevu yansinyizaako nga ndi kumpi awo gye nakubira amaaso nga kulikubiira munnange ono n'akongeke ate ye mwanyinaze n'akonga amakalikali dadi kkiriza olw'obukulu bw'ensongero soola jjanja nga kwesimbyeko gy'alinga omukazi ajjulira bba mawogo ate n'emboozi endagiriza egwana bayomba dadi wetuba tetuyomba lwaki mwanyinaze mukulu era akkiriza mu nsonga y'emu tuve ku bw'amayinja bwe yavaako negeri gye yali abutenda ffe tukakkane mwanyinaze kakkanira ddala nnyabo so omukulu kyatakkiriza nze ne mwanyinaze ono bwe tuzaalibwa mu nnyumba ya ssebo n'ennyabo alina n'akazigo mumugoba engalo so omukulu kyatakkiriza tetuzaalibwa ffeka eri ewali omulenzi omuto senkubuke Danisi mukube mwengalo ez'amaanyi mwanyinaze ensonga eno tugyongere mu Bible dada asobole okututegeera sawa mukulu dada akkiriza bwe tuzaalibwa mu ssebo n'ennyabo baatuteekateeka ne batwala mu mabangusiza ag'enjawulo ne tusoma era bwe twamala okusoma bwe baamala okututikkira ne balatugamba mugende ensi ebalindiridde nze ne mwanyinaze ono twasenga waneeno mu kibuga omuloodi kyakulembera ate olw'okuba ye muto waffe Denisi ye olw'okuba yali abbuuku nakunakuna yagenda eri singa ku kyalo buyisi bw'omu abakitegedde mu kubenga lezaamaanyi dadi awo wenzija njagala nkulaga obukulu bwa nsonga eno so omukulu kyatakkiriza olw'ennono bw'agenda eyo gyoli abalamu waneeno tamala emirundi yajjafa tugamba ono mwana wa taata Denisi yakola mu gavumenti katugende tujayitira kunje tugende naffe tuziike ku maziko omusajja oyo yali ayogera bingi weewaawo mukulu ate naayogedde kakinze nina kye naayogedde genda maaso sensembe y'okwogera okijjukira sijjukira mukulu tugende tulabe ku mwana wa ssebo n'ennyabo Denisi kyamazima twakwatirawo enkata mwanyinaze nno yavuga amanyira okuvuga amazima ga Katonda genda maaso olowooza eri lwenjirova epaakinze wali yange yono nyabo so mukulu ddala akkiriza olwendo twatuukayo eri muto wange ono aba mwanyina twamusanga atudde ng'awuniikiridde tuulanga bwe twatuula nga mukulu wo tumusanze atudde ne tumubuuza mu muganda wange Denisi ono aba mwanyina lwaki weeraliikirira lwaki toli musanyufu naŋŋamba baaba olw'okubeera nga mbeera eno siyinza kubeera bulungi nange biriwo ebimbulako nti byebiki natugamba nange njagala kulabika nga nzija eri ewammwe ku Kyaddondo kubayita ababiri anti abayita ababiri bejjukanya mu kuba engalo temuba battima so mukulu taalakkiriza olw'okubeera nga yali ayogedde bw'atyo ffe twamutegeeza kubanga twali tubeera eno waffe mu Kyaddondo ne tumugamba oba onajja e Kyaddondo olina amasaza olina emiruga gy'olina oyitamu ng'essaza erisooka baliyita Nabinoonya dadi nno yatugamba yayita Nabinoonya yaggukira Namulaba waaba yamulaba yalaba oyo Diana engero 18:22 zigamba alaba omukyala omulungi alaba ekirungi era afuna okuganja mu maaso ga Mukama mumwongere engalo ne tumugamba ng'omaliridde otya n'alulolekeza Yeremiya 29:5 muzimbenga ennyumba musulenga omwo n'ambuuza baaba sirina nnyumba ennyumba tagirina n'ayongerako n'agamba nti musimbenga ensuku mulyenga emmere yamu baaba talina olusuku mukulu n'amaliriza ng'agamba nti nno muwasa abakyala muzaale n'abaana Denisi yeesibanye ku lunyiriri olw'omukuba engalo ez'amaanyi ne tugamba oba omaliridde bwoto kati tukoze tutya omukuba engalo kyamazima yatusitukiriramu n'atutwala tusanga omwana w'abandi banange yali yatereera bulungi ennyo ng'era yateekanga agaalubigi yalina ensingo ya biseera yalina enviiri z'amasadde bali tebakubangalo oba lwaki bakongoola mukulu kkiriza omwana omuwala oyo twamutuukako tulanga twatula ne mulamu otubbinga tumukazakaza nga tumubuuza lwaki otawanya muganda waffe lwaki omusuza ayigaayigana nga atudde mukyanyini mwasagasagana nga akabirindi akatooleko alogoota naddayana mukulu mwengalo saba mukulu taata ne tumubuuza tukoze tutya okulaba nga tukujjayo emunyonyo gyobangalira ojja eri ewaffe mbeere babiri kubanga ababeera ababiri bejjukanya yatugamba mutunule mbategeeze tulanga we twatula ne mulamu otubbinga atutegeeza ng'atugamba nze nnono sinze yeekuzaani n'abanguzaani n'abanteekateekako ffe be baani n'atugamba muteeketeeka olunaku nzije mbatwale kyamazima twaluteekateeka ne tutuukayo n'atutwala mu maka agaagalagikako mu bantu mwe mukuba engalo yewaawo omukyala we yalagika
twatandikako mu bantu oluvannyuma gwe twategeera konti yesenga tulala tatula nesenga nga tumukazakaza nga tumugamba ensonga zaffe nga tubuuza mmwe baani ndiffe abeddira omusu bamama ba Buganda engalo n'akalolosika dadi nze nina gye naayogedde mukulu nno tebyakomaawo nga tugamuteeketeeke olunaku mujjemba njule mbakulu kyamazima yatutegeezaako ewaffe ejjaamu akwata kubanga abagenda mu bifaananyi babangi mukeereeko bannange tetwakedde natugamba tweterereze wali eri mukola we tuwetera okulawundi ndiye bwalina bamutudde bulungi nga muteredde nga atukubira akasimu senga teyatukubidde akasimu ne tojja bannange yatugamba luyizanga mutimbye bulungi nnyo Selector Tone yaliba mu byuma bannange Queen Ashes bali bawo bannange tebaliiwo so tutadakiriza bana bannambya tugamba aliba ku kamera ne baneno ba Vistina nga kwe bali bannange siwe kiri mukolokiriza ensonga yaffe natugamba mutubuuzanga ati kipe baani batukubaga mandi fe tuli bagenyi basenga disenga ki disenga n'abanjula natugamba bali tubuuza abeera wanga tubategeeza nti yasooka n'abeera ekyabadaza emirimu ne gimugwako najja wano emakingi ewaffe madini senga alimanyi bwe tulijja n'awulira eddoboozi lyaffe alivaayo mbulambula najjewa kikamulingiza ennamiryango wano era senga atulaba bannaye mukuba engalo ez'amaanyi lwakidadi basongera engalo ez'amaanyi kubanga ekyamazima fenno bwotaleeta senga tetuli bakuba wano tulemeddeko nga balugwala kuleesu mukulu mukulu tetujja kuvaawo ate wulira bino bikulu nnyo tulooterere wanje dadi olomboze ebigambo bingi mbiwuli dadi olwokuba olomboze bingi dadi mwanyinaze ensonga yaziropa wanje ddayo muzaamu kulozi w'emirimu mukuba engalo ez'amaanyi ab'omusu